ko Munnayuganda omusajja akyasoose okukola obwa Kadaama. Toseka. Yenze Munnayuganda mu nyumba ya mama. Mu nyumba ya baba. Ate sokoleke, sokosimbe wakati awo katono nnyo kubanga ndindako kino kirabanga. Nyondo Media. Niye naweereza omuwalabu. Ngoli Kadaama mu nyumba. Nga ndi Kadaama nga nsiimuula engoye nga njoza engoye. N'okuuta ttooyi. Nsiimuula enju, nkuuta ttooyi, ngolola engoye, njoza emmotoka. Nga bwe nabagambye njagala ambassador manager wange abayeko obutonotono bw'abayisizaamu engeri ebintu gye bigenda okutambula then tweyongereyo. Soko babuulire. Yes, amanya gange nze Mr. Ambassador Muyite Peter manager wa Loven event nyongera baje kutana bategeza nti Loven event icyasinze kuba yamanyo mu Dubai gwe na yagala okusanyuka ayagala okunywa naffe gwe na kola mukiyumba baba kumala ka emirembe jangu wegate ku Loven event tusobola kusanyukira wamu tugenda bwamu mu bingi oje naffe tusobola kufuna naku kwa gata naffe ku Loven Media Loven event bukimuto kikwasaganya ne Loven WhatsApp group wonna katotegatako nongero baje present na kuzo mwezi nga 7 mwezi ogwokuna muje tugenda tusanyuke Abu Dhabi tour fana tunyimirwe sente mmeka dira mu kikumi kyokka ate dira mu kikumi kyokka kuliko okunywa kuliko okulya kuliko transport buli kimu kwekiri ositegeera. yes tusimbula ku Union sawa 2 ezokumacha sawa 2 nga tusimbula. Yes. Bakwata obudde. Era bwekiri. Bannange osobola okusasulira ku mobile money. Tulina routes 2 ez'okusasulira oba 3. Osobola okuleeta cash n'omumpa wembeera wonna. Osobola okujja ku Union n'osasulira awo. Osobola okusasula ku mobile money. Enamba ya mobile money eri 0700513179 eya mobile money. Amanya ereta Kawuki Ronald. Bwomala okusasula bwoti munsindikira aka message tiketi yo boenda kubogifuna eya Abu Dhabi tour. Eya WhatsApp eyo nayo eriko ku WhatsApp nayo eri endala eyokubako eri +971 552 904979 ojja kuba mfuna. Mu UAE mutusinzirira netubeera nga tubaweereza mwenna Bannayuganda yonna gye muwangalira era nga tubalamusizzaako tusinkana abantu ab'enjawulo wano na wali olunaku olwaleero ate omuntu gwendeese abadde talabikangako mu mpewo za Nyondo Media era nga anyway noonyeza munoonye omanyi wano mu UAE ebintu ebigenda mu maaso biki bingi. Omukulu ono nyina omuntu yangambye noonyezaako ku muntu oyo njagala nsooke enkole ki ate si musajja naye ne ngamba mwagaza akyagenda mu mwaka weta ne ngamba omukulu ono kansooke muyite twogeremuko naye ate abeere nga atubuuzaako tweyongere okumumanya badde mpuliranga Loven events naye gatulira kumanya ge amatuufu oba mazaale then tutandikire ddala awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Wa alaikum salam. Tuli mu kisibo kya Ramadan. Kirungi okudda mu swaumu eyo ngafa abawangalidde ku Buwalabu. Salamu kintu kya bulijjo eri buli muntu awangalira wano. So wa alaikum salam wa rahmatullahi tahara wa barakatuh. Yes. Amanya gaffe amazaale ninga nsinga kukozesa nnyo gana aga business. Soko otubulira agaffe tukunoonyerezeeko mmanyi okutulimbalimba manyi interview ne y'olwaleero gagana mazima meerere. All right, it's okay. Amanya gange bampita Kawuki Ronald. Kawuki Ronald. Yes. Kawuki yeddira ki? Ndaba beddira Nkima. Kawuki abeera wa Nkima. Bazzukulu ba Mugema. Bazzukulu ba Mugema. Tambula muka okundabikidde okusabula Oluganda. Kijja kumala ndi muzzukulu wa Mugema ndi musajja wa Nkima. Omubala gwe muguvuga gutya? Omubala guvuga senye nkutu ekyennyama. Senye nkutu ekyennyama. Manya abeddira Enkima twagala nnyo ennyama. So omubala gwaffe guvuga senye enku twoky'ennyama. Akabiro ne kabaki? Akabiro muguya.
guba muguya mwembasera bidde ebyo byonna ani abikutendeka ndi musajja muganda obviously mba nina okubanya kinkakatako okubimanya eno tusanyusa okulaba kale studio za Nyondo Media nsanyusa okubeerako mu studio za Nyondo Media nange buli jonziwulira ninjagala okujja naye nga sina opportunity oba oli awo nga weekweka nga weekweka opointi ogirina buli kimu okirina naye nga weekweka mpaka lwenkunoonyezaako nze negamba kankwenonyezeeko nonsangira ate mu kaseera nga nange oba oli awo nina information y'amaanyi gyenjagala okupasinga eri audience so neyanziza ndooza okuba nga kitegeeza nkoze ensobi okukunoonya guye alibadde annoonya anyway ngenda okuleeta omuntu yenna ku mpewo tulina okuleeta omuntu yenna ku mpewo aba alina okuba nga alina kyagenda okuadingako oba okugattako yensonga lwaki nti just nali ne mukwano gwange nakunyumiriza mukaawo neŋŋamba what a hustler nendaba nga tulina okuba nga twogeramuko naawe naye nga UAE gwe nga gw'omuntu anyway buli muntu agenda okuva e Uganda bali muntu agenda okuva e Uganda yalina ensonga enkulu yakola ki abamu baava e Uganda ne bajja wano mu UAE nga bazizza emisango nga tebakyasobola kuddayo waka ng'abajja kwasayira ate nga naawe kukyempulirako kukitambula nti Robins okudda e Uganda kigenda kubeera kizibu wagira ku mmundu ojja otya era ki ekyakuleeta mu UAE obufunze nga buli munnauganda eyandyagadde okukyusa ku mbeera mostly bagenda okuva e Uganda nga tuzze kunoonya ssente nange najja kunoonya ssente ng'abantu abalala kiri ekyaŋŋambiddwa nti ekyo bakulimbye wajja kaguddeyo tebandeetanga kaguddeyo najja kunoonya ssente kyemba ntwala kyoba otwala kimala ojja mu mwaka kyojja mu bbanga ki njajja mabega kaawo mu 2020 mu 2014 nzija mu 2014 siso si 20 ekitegeeza no wangaddewo okwo kaluddayo kewaka oba kubanga muno osanga omuntu nga amazeewo emyaka egiwera 2 naye nga kikubidde ono nga tafuluma nga bwali nzirayo ewaka buli luvannyuma lwa ddi njagala every after 6 months nsobola okuddayo ewaka nga nawulidde baŋŋamba nti okuva lwewava ewaka ntoddangayo nti n'empapula zino bazitankana actually recently nakaddayo n'ewaka mu mwezi gwe-10 nafiirwa kitange bambi nenzirayo ewaka kitalo nnyo ekyataata sinawoza na mwaka okuva we nava ewaka oyo yakulimbye naye ate kugamba abantu bakutambulizaako ebintu bangimuuko ate nyina omulala yaŋŋamba nti waddayo kewaka nga wafunye ebizibu ndoza ebizibu bya muzeeyi mune waddirayo mu sitayiro yali sitayiro kyoba nange toli okusinzira ku kibuuzo kye nakufunyeeko mbadde nkusaba ku kibuuzo kye nakufunyeeko mbadde nkusaba nti ebintu tubitwale mpola mpola naye nga tombuulya mazima kuba bisinga mbimanyi ebimu mbimanyi. I'm ready to answer each and every question. Dala kituufu wali odde Uganda wayambala byambalo ki era nsonga ki totuyisa bbali soko tuwuliremu ku kaloto naawe kubanga omanyi bwebangi n'olugambo lwenfulidde ku muntu nzigala nnyo nendw ejjira ddala mu ye anyway story empanvu naye oba oli awo yandibadde teyeetagisa leero naye kambeeko akatono kenjogerako mu 2020 politics we yakwatira ennyakati 2020 nga tugenda mu 2020 mu mwaka lulwawo omusomo mwali ne covid 2020 naye covid yagenda okujja 2019 wenewe ndowooza yali 2019 covid politics we yakyakira ennyo kale tuba tugenda mu 2020 awo ndowooza nitusiizingamuko katono yali 2019 bali 2019 politics we yakyakira ennyo Bobi Wine awo agenze mu parliament avuddeyo atandise okugoba kuyoba president awo nali nnyo very very active mu politics ge mazima nensooka nenfuna different calls from Uganda ne baŋŋamba gwani abeera muzira ivuza people power biki ebyo akadda kongo akukyala nasanga n'okuwulirako awo akadda kongo kyaka nnyo bonna ebigambo byogere byali ebyamaanyi ebitiisatiisa alina page nga bagita news terminal
nali active kati akanda yali yamanyi wano mu UAE ng'owaayo obusagwa nga tosobola kudda Uganda naye kakati we kyatuuka natuuka nga njagala okudda Uganda amazima kyambeerera kizibu nnyo ndowooza yembeera gye nkyasinza okuyitamu embi nga nzire Uganda kubanga natya nalowooza nti oba sokoleke mukola ekintu kinene ebyo byonna byewasooka n'okola wali tosuubira kudda waka nali nsuubira naye oluvannyuma wemmala bwe nti okufuna calls ezo ezintiisatiisa nti lwaki ogenda live ku Facebook lwaki opromotinga people power lwaki okola kino lwaki oyogera biri kyekyantiisa kubanga nali sisuubira kuddayo kyagwa bugwe kyokuddayo akaseera ako nzijukira nakulabako naye nga oyambala people power okuva kaviri akasooka mpaka wansi wayinaawo lwakuba nti ebifaananyi wabi olaka wabiyiwa siddangamu kubiraba obaolewo nali biraze ku bantu abalaba kubanga nakulabanga n'omuggo naye musajja gwe nno naawe nakulabanga n'omuggo nago gwalinga gwa red nagwirika akatwa ka designing era nga bintu bya people power so yakuli musaayi katoba gye bigwenkerera bwoli awo kyakyuka musaayi nakati ekyandi musaayi togenda kuddayo Uganda kazi wasisinga okay so mbuzizza lwaki ekisitole kye wakifuna simanyi yakikuwadde naye we natuuka okwagala okudda ewaka nga taata amaze okuva mu bulamu bw'ensi taata yakafa just recently kiri kyaliwo eri mu 2019 gye nkugambye nga njagala okudda ewaka kye nakola naye omu yampa amagezi najja naŋŋamba sangula buli kintu kyonna mu ssimu byonna obiyiwe vidiyo zonna zijje ku YouTube biki ku Facebook giyiwe ne ŋŋamba nedda sinza kuzimba peji yange ne ngiyiwa bwentyo kye nakola kwe kuyiya amagezi ng'omusajja nagenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga nyambadde yero ku mutwe nyambadde t-shirt yero nyambadde engatto olwo ng'omaze okukyuka olw'obutiitiizi nina kyenframinga wali nayagala nframinge w'embeera oba oli omuntu asobole okundaba lwaki tewayimirira kiri kyoli lwaki temuyimirira ku mazima noga nti kiki wange ebintu obiraba engeri gye bitambula oyinza obutasurvivinga so nagenda netimbye yero okuva ku mutwe paka ku kigere ndowooza nga kitegeeza ki just nayagala kuzanyira bantu ku bwongo kubanga okimanyi bulungi kubalaga nti yekuli musaayi omuntu bw'abeera nga wa people power teyeekweka red amwambala nze nayagala nkyuseemukko nyongere okubabuzaabuza wali ku airport nti wemba ndi shortlisted at least bayinza okuba diverted by my attires nawe nobagamba nti banange nakyuka dda nange nentandika okubuzaabuza kati bakufata era ndowooza kyampisaawo kubanga safuna reaction yonna okuva eri omuntu yenna wayitawo obuyisi bulambalamba ng'oli musajja mugezigezi ng'oli muyayeyaye onaasoboka nomala n'okomawo nenkomawo bulungi amaze okukola ekyantu kati ebyambalo wabiteekawo ebyo muganda ebyambalo nabyo ebyambalo actually gyegimu ku mirimu gyenkola ebya yero actually engoye olwatuuka nazigabira neyo Uganda sadda nazo kuba nali mmanyi nti maze okuyitawo ate tebayinza kunkwata ate nazirayo nazikabeyo nenzirekayo Uganda kati tewasanga mukwadde kusomoozebwa no mu nnyonyi wano wa ng'oli mu kujja abantu bana baakoowa kale eyo just fear mu nnyonyi obimanyi ebyennyonyi buli omu aba ku bibye ate nagendera mu nnyonyi nga yali ya bbeeyi nagendera mu Emirates kati nga buli omu ali totally ku bibye okitegeera yensonga lwaki ndowooza saalinya y'Abannayuganda anyway eyo nga tuvuddeyo eyo naatulaba njagala nkujjukizeemuko omuganda waffe nti tulina ekizigo ekirabisa obulungi olususu ekya Nyondo Glim era nga wandyagadde okuba nga ate olina sikini erabika obulungi tolinaako kizibu kyonna ku sikini yo ojja kuba nga oyita ku namba y'essimu +971 524680778 ye namba eya Nyondo Glim pozi naawe oyagala okukola kaviiri konna oyagala kukola tinti oyagala kusiba oyagala wiigi toyagala kutula kusiba oyagala kawiivu oba oyagala penso oyagala kanasatu kanabiri ekika ky'enviiri kyonna kyoyagala tulina ebiviiri byonna okuva e Uganda braids afro kinki ziweaves ez'enjawulo era nga weetuli okuba nga tukuyooyoota omutwe gwo nobeera ng'olabika bulungi nnyo mpozi n'ebintu ebisinga ebiva e Uganda gamba nga mmere byonna
tubeera nabyo. Bitawise ku namba yesimu +97152460778. So tukyagenda mu maaso n'omukulu Rovin Z lyerinnya ly'ensa Rovin. Yeah, Rovin Media. Rovin Media. Rovin Events. Rovin Photography. Rovin Media emirimu nga mingi nze nkyasinga okumanya era we nakulabirabiranga awo. So nga tukyali naawe muganda wange awo tuusi wano mu UAE mulimu ki gwahandika nagwo okukola. Anyway, first reaction yo nga bakatuuka wano eno yali etya? Jjukira tuve waka tubeera n'endowooza ndala nnyo ku gye tulaga ensi gye tugendamu. Tumanyi nsi yakabi buli kimu kyatereera gwe n'okutuuka wano eno kyaba kitya tuyiseesa mu katonotono. Naye bwe nkunyonnyola story y'emirimu wano kyandibadde oba kituufu n'enjireka. Nedda salamu katono. Salamu katono. Story y'emirimu nga naakajja wano video wange mu background nga naakajja wano natandikira ku bwa cleaner. Natandikira ku bwa cleaner. Sokoleka abantu basinga babeera shocked n'ebyensula first reaction yali etya? Of course wakatuuka wano eno twali disappointed. Nze saali disappointed lwa nsonga najja already company yampadde omuliro. So wagenda mu accommodate sajjira ku visit visa naye naba diverted by different people ne bandetera okulizayininga amangu. Gawo bimanya abaana engeri gye batusomera entambula. So watuukira mu accommodation. Ekitegeeza gwe of course tewayisibwa bubi nnyo mu byensula nga wakatuuka. Nze saafuna buzibu bwonna mu byensula era ate ng'ozze kuyiriba okimanyi tozzemu okulowooza nti Dubai nyangu nnyo. Naye after some time. So tolinga bano abaana ne bajja ne basasula akatanda nanoonya omulimu ne basooka ne bazikuba watuukira mu kaweweevu. Olwo lwaki orisigninga bbanga ki? Nakola we namala okukola emyezi 6 nga bakugamba nti emyezi abaana batugamba okulota ogwa cleaner g'omusajja omuwanvu siya ate biseera onakola security olina kubeera mu security olina kubeera wa emirimu ojja gifuna ekitegerekeka. Munnange nkola ki? Osituka mbizayininga. Bwe mmala okulizayininga awo haso bwe zaatandikira awo kye bayita we nalabira kye real haso oyigide bed space awo otandika nakyo wasolinga naki. Ate obuzibu obwajjira ngenda okulizayininga waayitawo ndowooza like 2 to 3 weeks covid najja. Covid oyo yakyasinza okundabya ennaku mu nsi wano. Era bwe nyumya story ye mpulira nga n'amaziga gaagala kujja because it's a very long story. Tujja kugikatinga short. It's a very long story because of time. Of course. Anyway, simanyi wakati kiki ekiddako ky'oyinza okumbuuza naye nga it was really hustle. Yali hustle ya namadala. Itwena kuyingiramu nnyo. Okay, hustle evaawo. Hustle evaawo. Hustle evaawo eyo kuyiriba mu kaseera ako. Then obulamu butandika otandikira wa? Obulamu butandika nakola emirimu egy'enjawulo. Simanyi ndowooza mu bannayuganda bonna abawangaalira mu UAE nze ekyasinza okukola emirimu egisinga obungi wano mu Dubai. Kiddemu statement eyinza okuba ennene ku bannayuganda bonna abawangaalira mu UAE ndabika nze nkyasinze okukola emirimu egisinga okuba mirimu kiri jobs oba zino petty businesses obviously wali okubye ku chapati saazikuwako naye nazitundako nga bazikuba n'ozitunda nga nzitunda paani biki ebyo byetwadduga n'emmere ya Uganda biki byonna emmere ya Uganda nagitundako kati kankubule ku mirimu egimu gye nali nkozeeko wano ntandikira mu kukilininga nga bwe nkugambye gumu yenzenze ko Munnayuganda omusajja akyasoose okukola obwa Kadaama
toseka yenze munayuganda Lidako mu nyumba ya mama ne baba ake sokoleke sokusimbe wakati awo katono nnyo kubanga lidako kirabangako anyway obwa Kadaama ekigambo Kadaama kina meaning yakyo yonga ki nga yo nti fenna wano kabere musajja ne abera ki bagamba nti omuntu Kadaama kitegeeza ye muntu omugwiro okujukulira mu setali ki setali ye kati kino ekyo Kadaama tiferwa kwa twashitwala nti ye muntu akola muki mu nyumba so njagala ekintu ekyo kikole ki ochi putting a clear yenze musajja akyasoso kola mu nyumba y'omuwalabu ng'omuwala ng'oweereza mama ne baba saweereza mama naye naweereza omuwalabu ng'oli Kadaama mu nyumba nga ndi Kadaama nga nsiimuula engoye nga njoza engoye nsiimuula enju nkuuta ttooyi ngolola engoye njoza emmotoka byonna nabikola nedda mukama asonyiwe byannako kuba byembi bisekerwa kino kipya amatu gange sikirabangako sikiwulirangako sokoleke ogusoose gwagundi Kadaama bakugamba yes baba taali sala baali nnyo baali kale bantu nga babugumizeeko nga tebayogera nnyo oluwalabu olwo nange naye nga baali bawalabu nga tebakyaza nyonya abagenyevu tebakyazanga nnyo naye sala ajibu hadha sala agabia shusawi bonna baali basajja ndowooza baali bakamala university something like that nga beetaaga omuntu asobola okubayamba nebakuleeta ewaka nno nga bwe nkugambye bwe mmala okulizayininga covid ajja covid bwajja nga bwe nkugambye nti haso zitandika kye bayita zitandikira ddala nfuna omuntu omu yankonectinga ku mulimu ogwo ogwa Kadaama mu kusooka ekigendererwa kyange kyali kyakutwalayo muwala gwe nga gwe abulunga kaseera kuli agenti kutwala saali agent kino sakikola nga agent naye nga bwe nkugambye nti bw'obeera ng'oyaggayagga buli kimu okikola kyonna ekisobola okukuwaayo ddiramu 12 okikola nkugambye natunda chapati kitegeeza buli kintu kyonna ekisobola okukuweerayo ddiramu 10 oba 2 okikola kati ewantu eyo saidi eyo Jeberali simanyi bagiyita simanyi filibiki wala nnyo eyo ng'ova Jeberali ne weeyongerayo eyo Jeberali wakati yuji Jeberali wakati yuji kakati ntwalayo omuwala bw'atuuka eyo olw'okubanga kaviza ke ye kaali kakyaliko asanga abasajja bonna baali basajja nga bali basatu nga baagala okubayamba ku mirimu gy'awaka omuwala yatya olw'okuba bamala okunnyonnyola description y'omulimu bamugamba tubeerawo wano ffekka abasajja ate omulimu gwali liiviini naye nga bakuwadde ofu ate jjukira ebiseera ebyo nga tutandise okutya bagaana abantu okufuluma biki kati omuwala oyo yatya n'agamba nti bayinza omusibira mu kiyumba nga tebakkiriza abantu kutambula oba oliawo abasajja ne babaako ebintu bye bamukola ebitali bituufu olw'okubanga nali mu kuyaggayagga ate nze munne nagirabanga opportunity omuwala asitula kati wasigala oyambadde nga musajja oba bakwekita ekyabakadaama bino bebatuwa bino bibwasigala nyambadde nga omusajja olw'okubanga nga bwe nkugambye nti family yalimu basajja bokka oba baali bavubuka nga bamaze university something like that nga bawano baloko baali bawalabu saayigenda nnyo mu details kumanya bava mu nsi ki naye nga baali bawalabu lwakasere kategerekeka kasarale tekaali kangi nnyo era kubanga ebiseera ebisinga n'omuwala olindowooza omulimu yandigukkiriza naye akasalale kaali ka survival kamalamu amaanyi olugamba kankayiribe mu 10 oyongeramu ntono nnyo tulusuka kwali 10 ng'ofumba okitegeera so omuwala bw'agaana omulimu ogwo olwo nga bakolya visa visa tezaaliwo kaseerako nga tebalikola visa tewali visa visa tewaliwo eyange nange akezi kagenda kuggwako kebampa after resigning so waneno yali during the covid time omumwafunira kagundi akitegeeza gundi hustle really hustle wetandikira yes really hustle nga bwe nkugambye wetandikira okitegeera kati omwana bw'agaana walina osinga omulimu ogwo
bambuuza nti oba nsobola bafunirayo omuntu omulala naye wembaga bwe bambuuza boogera mu luwalabu awo bwe bambuuza boogera mu luwalabu bwe bambuuza kati ne bamala ne baŋŋamba naye ndowooza kiyinza obutasoboka engeri gye tuli basajja bokka abawala bajja gaana kireke kati bwe bamala okuŋŋamba bwe batyo abo wenfunira penetration ebayingiramu mbabuuza singa mbafunidde omulenzi musobola okumukkiriza okukola naŋŋamba ne mbambuuza how man omusajja asobola atya okukola emirimu gy'abako kitegeera noyoza engoye nozigolola nosiimula ennyumba nofumba nga bala kisoboka hawo nabagamba for us our mom teach us each and everything we can cook we can clean we can do everything at home nengezaako bakubawo ekiwalabu okwogera ebyo ne mbagamba nsobola okukola omulimu guno singa muba munzikiriza ogukola naye nga nange kyenzikiriza amazima ga Katonda siri sure ku kyo naye ng'olw'embeera gye nali ntambuliramu enjuga nja kumalako kyankako okukola ende okutetooye okitegeera kyankaka okuyingira mu mulimu ogwo okitegeera tebyali byangu muganda omusajja mu kiyumba kati emirimu sobola nkugamba nti emirimu gye nkoze mingi ate sinabana nedda mu kaseera kali ogenzo nekyogera nempulira nga mutuufu ndaba nga gwakoze ekyo oba yewaniseemuuko kubanga abaana weno bakoze ekibakoze emirimu miyitirivu naye kati womenyedde nenzikakkana wongambire nti nali nkozeko nga Kadaama mu Nyondo y'omuwalabu awo mpanikiddewo nga ngolola njoza ebintu ekintu kyokka kye nali sikola kwala buliri obw'abasajja nga babweyalira nengologosa lumu yaabwe nongosa lumu zaabwe engoye zaabwe nozipanga noziteekayo ne bakuyita jibuhara leeta kali okolayo ebbanga nga ki saakolayo ebbanga ddene nga bw'omanyi ndowooza zaali nali ngenda okutuuka mu mwezi oba bafuna emergency oba bafuna ki naye ng'ate emirimu nagikolanga bulungi ge mazima kubanga nze nali ndi committed nga ngamba ngenda for survival kankole nakola actually abana abasajja baali banjagadde nnyo kubanga baali bagenda nakuntwala kuyiga driving mbumbavugenga baali banjagadde nnyo naye emergency oba bafuna emergency ki ne bakatinga off naye nga baali banjagadde nnyo enkola gye nali nkola emirimu kubanga nze mu butuufu emirimu sigirinamu opportunity y'amaanyi baali bayakuntwala ku driving tandike ngo bavuganga mbatwala eno mbatwala eri but just kyahappeninga bwe kityo ne bakatinga off ne flyinga ne bavaamu mu Dubai oba bagendawo oba baali bakumala ne bakomawo saddamu kumanya bibakwatako noddayo mugundi mu bed space haso neddamu buto twasookera mu cleaning tuddako bwa Kadaama tuddawa ngenda kumenyera ku mirimu gino naye sigera giyingira into details menya bumenya mu Dubai nali ntunze ku chapati nga bwe nkugambye n'emmere y'abana Uganda nali nkozeeko nga muserozi nga ndi mu bana abapatani abeddeira abatunda amasimu gano ge batwala e Uganda kano tekaliiwo dduuka mu dduuka okanone okitegeera genda mu dduuka wali onone kino n'okulagira batunda walodda wali bakonectinga n'abachina kati nga ngenda mu bachina nenzigyayo ebisimu nembireeta abana Uganda babyagala bwe ntyo nankola muserozi ekyokubiri ekirala bwe mmala okumanyira musewozi ntandika nange okusuubula amasimu ogwo mulimu mulala nga tikka bano bakaliya batransporta bagatwala e Uganda nenkola n'edduuka e Uganda after some time nga maze nobivaamu nakola edduuka e Uganda nga maze obivaamu bino ebya sewozi nenkumanya akasente nakola edduuka e Uganda sinendibeerayo emirimu gyo nga tugitambula empola tasooka tukola cleaning netugenda kuwa Kadaama netugenda tutunda emmere chapati tutwala tugende then tugenda nonokola nga salesman yabapataani noma nokola ekikyo nobeera businessman tekyajja bwe kityo after some time nakikola but tekyajjirawo mu kaseera okuba nali sina capital esobola kukikola okitegeera after some time nendyoka ntandika okusuubula ku buntu nga bwe mbutwale Uganda omirimu omulala gwe nali nkoze wano naliko blogger nga bwe nkugambye mu kaseera waliwo nakalabanga onalabiraga ddala nga wekalakasanya akaseera ko gatona kyotya ng'ebigambo wanda biringa mugundi muliro era nga beebuuza ono mulenzi ayimiridde ku ki yesize eki
ogwo nagwo kamutwale nti mulimu okitegeera essaawa zino emirimu gyenkola mingi ddala nakola ku bwa security after some time nakola ku bwa security wano mu Dubai okitegeera nali mbaddeko olaba bano abasindika sente naye lwakuba nti nze nali sikirimu direct naye nga connectinga ne bana era ngeri gye nali ntwala ebintu nga connectinga ne bana Uganda so nga nkola ya money transfer namwe nalimu okitegeera ebintu ebyo bwentyo bwe nabikola nvaawo nyingira mu production ndi videographer ndi photographer right now yes kati njogera ku current situation simanyi oba tuyinza ogita kolinga kesawa zino tugenda gita kolingako tekina buzibu ndi videographer ndi photographer ndi event organizer okitegeera natunda by the way ekintu ekira kyembadde sigambye natunda ku accessories era wagundwa kwa kati kyamulimu nnyo accessory nga sinayingira bino natundako ku accessories wagundi nalina mukyali wange na connectinganga naye Uganda olina omulimu gwerabidde nawuliddeko mbu wakolako nga bouncer bano banyinamwe abaganda bafe abakola mu bugundigundiro mu buyembe bana bitegeera kituufu abakulimbye omulimu ogwo kintu ndowooza nakikolako lwali lunaku lumu yali 31st naye saakikola nnyo kale nkitegedde buli kye bagambye tewali kye baali banimbye yali 31st naye nkikola nga mumanyi nti wabawo sikasite y'abakuumi nagendayo nenkolayo olunaku lumu nti akasente kaali 6 hours nga bakuwabira mu bitano ogwo nagwo tugubale nti mulimu kubanga bagukolako ne bakubawo akasente Olibye muganda wange njiribye kati ntegeka events ntegeka birthday parties z'abaana okitegeera ate ez'abakulu era be bakulu era be baana kubanga wani twekikazi baana ntegeka birthday parties naye lwakuba nti birthday parties ensinga okutegeka lwaki ngamba nti z'abaana mostly nconnectinga nnyo n'abagurupu yange abaana abagurupu yange kubanga birthday mukaba olina okukozesa sibe nina okukozesa olina waba opportunity nagamba tegekera ntegesera ku birthdays ennyingi nkola decoration nokano wa MC no MC nali njogera ku mukolo gwa bana boyogera nnyo it was a birthday era nali ntegese nina chali wange nali ntegekedde birthday ono si manager gwende byo ku side ye wamulese wali manager wange huyo nganda bakubira ku 5 wamulese wali no wali jamula manager banga mubanda muko omanyi bana abaana begundi bana bokusudi bana bekatwe wala yangamba ati wakatwawa kasi bano bagundi chibana na bana babonja wali panda bangamba wali panda story kije bakuweyo ne manager uno bamumpako naye gundi manager wa gundi Rovin Events ne bamumpaka we kibozi mwana wali panda ajja kikunyonyola kale tugenele maaso so emirimu mingi nnyo nja kwogera okugikunyonyola nga bwe tugenda maaso kati soko oginyonyomere kati nyonyonyode gyonna emirimu ezira okuba ogirabire kubeera ndaba nze ngikujjukiza mulimu ndoza n'egiswaza oba oli awo nayo gyakolebwa ate tubeera kubyogera ko wano mu kamera anyway gyewole sente zobeera owerabidde tugambe gimugirabiddwa maybe kati saawa eno oli videographer so bwobanga waliyo omuntu inagala kukwata ka video ke ka mukolo ka video kakyo kakwata video nyingi nyeza ne kazi zenkoze eza birthday parties zenkoze ne different events nanke nyini nkwata video zange kubanga engeri jeteka events bwe tuba tugenze katugeze mu hata tour video tuzikwata hata kazi hata kiriwa hata kiriyo ku border ya Oman hata boda hata ntiro okugenda yo wama hata so sides hata Fujaira wala simaya kufokani monsozeyo watu monsozeyo kati otira genda yo kola ki nga bwe nkugambye nti nkola events otira okugenda yo ngenda yo ngera ntwala yo bantu
ngotulayo bantu okola videography then n'okuba n'ebifaananyi omuntu nanga badde agambye nti nyapata yange njagala kifaananyi njagala kino njagala bweti ne bweti byonna obikola then out ne indoor pictures n'ozikola nga ziri outstanding then netujja ku kya events gundi kizote okuorganizinga events nkola nnyo events ez'okutravelinga okuva okugenda farawa abantu abanayuganda gye batatera kwetuusa within UAE yes ate wabulu wa UAE no muno muka mu UAE local events sigenda outside UAE okay so mutya kugenda bwajjo tukulambuza abantu era lwaki bifo ebyo byolondamu biki ebyamanyi ebiriyo omuntu byalaba nawulira mutufu nga anyumiddwa nga bwe nkugambye mulimu ebifo bino bingi mu UAE omuntu omu gwe bizibuwalira okugenda okubirambula ng'oli bwomu kagwe kyokola okuŋŋaanya abantu nze nkuŋŋaanya abantu ne baleeta akasente ne marketing ekintu kyange ne baleeta akasente nga katonotono ate ne mbatwala mu bifo ebyo ne banyumirwa okusinga nga yandibadde agenza omu entambula ne aby'organizing byonna by'arranginga just ne bajjako obujja akasente bwe kati ebyokulya byonna twala tugende ebyokulya mbyarranginga kuba tosobola twala muntu ku tour naddala mugundi omwo mu nsozi otali mazzi otali mmere otuuka eyo ngaebyokulya bya bbeeyi kati mumalayo bbanga ki sawa nga mmeka tuwa zange ez'okutravelinga olunaku ez'okutravelinga okuva wano mu central mu Dubai nga bwe nkugambye okugendayo ku boda ya Oman ne UAE tumalayo lunaku lulamba tusimbula saawa nga 2-3 ne tukomawo saawa 5 ez'ekiro musubula saawa 2-3 ez'okumakya 2-3 ne tukomawo saawa twaberayo kusulayo tusulayo kubanga ebiseera ebisinga nze ogenda nga njagala kusulayo gwosobola tusaba n'otugamba nti nze sijja kuddayo it is up to you naye nga nze wemba ntutta abaana making sure nga bwemba komyawo kati activities kyezi mukolayo nga mutuuseeyo mutuukayo kati nga bwe nkugambye twali tukozeeko Almamuza Sports Day out nitugenda mu Almamuza nituzanye emizannyo gyonna gye wali ozanyeeko mu buto gyonna kubiika miguwa sonko kusamba mupiira era ayagala okuziraba activities zange zenza nkola asobola okukeberako ku Rovin Media ku YouTube yeziri muganda wange yeziri tuwa spelling ya Rovin Media Rovin eri ROVINE oba nyangu Rovin then media oli wakunoonyaako asobola okunoonyaako nga tukyagenda mu maaso ate ennamba z'essimu ng'oggyeko kunoonyezaako eyo ennamba y'essimu itsoke nsobola ogibawa waliwo ne event gye tutegeka essaawa zino eriko oyinza okwetaaga okuba part of it tugenda ku Abu Dhabi tour yes abanayuganda bangi nnyo nga mazemu n'emyaka egisukkanebye tuwa zinyuma yes bwanga mugende mu gurupu bali bwe bayamaanyi egenda kubeerawo ngenda kuzomeza 27 omwezi ogwokuna 27 gwakuna kisibo kimaze okugwa yes ekisibo nga kiwedde omwaka guno tugenda kusimbula ku Union Metro Station ku ssaawa 2 era abantu basasula kati saawa zino akasente kammeka oli naberawo ng'akimanyi nasonda akasente mu 10 ate advantage so koleke kyekigenda okubeerako transport kulya okikola okugenda okomawo exactly ani akuteekamu omusimbi ogutokomoka anyway njagala okwogera ku sponsor wange bamuyita Musoga oyinza omuyita Musoga ndoza lerinnya lyasinga ku marketinga musajja asindikawo mobile money ku Union bamulabirenga ddala bamulabiranga ddala bamuyita Musoga gwetuuka ku Union ogambe njagala Musoga yasasulidde buli munnayuganda yina agenda okwatendinga Abu Dhabi tour diramu 20 ze 20% kubanga mu kusooka tour eno yali ya 120 nga ze nsabye abagenda okugenda Abu Dhabi neye naavayo nasasulako 20% najjaka buli mutwe gwa muntu kwe kujiza kudira mu 10 yes ngena kuz'omwezi 27 omwezi gwa kuna lugenda kuba lwa mukaaga guno guyini ngena kuba lwa mukaaga yes eyo kiki abantu kibasinga okunyumirwayo eyo Abu Dhabi tour nga bwe nkugambye nti omuntu asobola okujja mu Dubai
n'amalamu emyaka 5 nga talinyeeko Abu Dhabi kubanga nga talina nsonga lwaki alina okugendayo okitegeera ne kimulemesa okulambula biki ebiriyo abantu bawulira buwulizi nti Abu Dhabi ye capital city ya UAE naye tebamanyi what exactly in Abu Dhabi challenge gyendabawo abaana bamu batya olw'ensonga nti abaana ennamba emu teyina bipapula byogera ate batya mbu bagenda Abu Dhabi bayinza okukwatibwa abaana bwe boogenda bakola otya abo bandyagadde okubanga nabo beegattako bagenda naye nga tebalina mpapula abantu bazze baŋŋamba ekintu ekyo stories ze bawulira ku Abu Dhabi naye njagala bakakasa nga ntunudde mu kamera eyo Dubai wane ekintu kyekyasinza okwegendereza oba UAE kwe kukwata tourist kubanga eri tugenda nga balambuzi bagezaako nnyo njagala okutegeeza wano tuyinza okuba tuli mu milioni 5 abagwira nga tetuzaalibwa wano so singa bapromotinga local tourism baba bapromotinga sente baba bafuna sente kye basinga okwegendereza wano e Dubai kwe kukwata local tourist so babere bagumu bwatula mu motoka tuyagala mutataganya ekisooka emmotoka gyempangisa mmotoka etambuza abalambuzi sisanga bapatani wali ebetambuza abalambuzi teyinako wetuukoba ku boda eyawula Abu Dhabi ne Dubai nga waliwo kabasekala bayimiriddewo abakebera byogera tewali stopover yonna era tugihayalinga mu genuine companies netambula straight okuva ku Union paka Abu Dhabi tugenda kusookera ku Sheikh Zayed Grand Mosque omuzikiti ogukyasinza okuba omunene mu Dubai wetugenda osookera mu UAE wetusimbula Dubai omuzikiti ogukyasinza okubeera omunene mu UAE omunene mu UAE yonna baguyita batya baguyita Sheikh Zayed Grand Mosque guli Abu Dhabi bwetuvaawo tugenda sooka tujoyininga abaana bagenda okuva Abu Dhabi kuba tulinayo abaana already bwemugenda musooke connectinge n'abaana abali Abu Dhabi ku Abu Dhabi bus station tumale okubajoyininga tubapiikinge mugende mwenna baana bamu bali mu Abu Dhabi naye ebifo ebitwa bituukangamuuko anyway oli katulaba waneno nange just ndi mu bintu bya enzonga zigolaba kuba ntambuza Nyondo gili mwana wali n'ekifo kyogera situukanga wooko eyo mu nsozi kufuka nti kugenda yo gyogambye hata naye sigenda akona peace of mind sigenze for business wabula ngenze kunyumirwa kutulako waliri nabe kushona kiri so tubimisingamuuko anyway it's a good idea so it's a very big opportunity eri abo bonna ba house manager Bakadaama sekadaama wengamba sekadaama ntegeza security guard ntegeza cleaner ntegeza ani abaga sekadaama jali muganda wazange ebintu ngende eri namu nange ndi sekadaama anyway tukyagenda mu maaso anti gwani agamba sekadaama jali taliyo fana tuli bakadaama bana tuli bakadaama anyway wewe twakitwala sekadaama kadaama anyway waliwo yangamba kasoli kano kanyumira nnyo mbone Cristiano Ronaldo kati sekadaama anti ali Saudi Arabia era sekadaama kasitoli ojja ekigere wadde abasabe ba mupiira nogana ogusambira mu gundi endala oli mu nsi ndala singa oba mu Europe toba sekadaama naye kasita ojja ku Ssemazinga w'Abawarabu oba ofuukiddewo sekadaama Ssemazinga w'Abawarabu yatwala ekyo abali Amerika siba kadaama siba sekadaama nanakadaama kati tuwaite baani oba baani anyway okay tukyagendera ddala maaso naye nga nyongera okujjukiza gwe wenna genda maaso beerewo nga ate osubscribinga ku YouTube channel yaffe nate era otufollowing ku mikutu emirala egy'enjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne Facebook. Threads nayo temwetwerabira gye tuli tubawa ebintu ebinyuvu ebigenda okuba nga ate bibongerako era nga nebagaye mukulu ono nasekulya mu ŋŋambe olugendo lwe oba emboozi ye mwana wato yeewuunyisa oluseesesa ebyembi bisekerwa nate era mulimu ekyokola ki kyokuyiga tanyoomya emirimu okutuuka wano wali ssaawa eno nga CEO mulamba wa kampani emu Rovin Events ayina Rovin Events ayina Rovin Media ayina Rovin what so kitegeeza nti hasla mulungi nnyo gwe wenna ali eyo gwe wandetaza okuba nga naawe ate okopako embeera kubanga abantu abamu tuzalawo emirimu n'onyumanyuma sikola bwa sekadaama sikola ki so ssaawa eno is a boss himself kubanga
tiyanyuma mishi alhamdulillah mirimo botuvaawo okay event china tutegeka bayimbi gwe abayimbi yegwe event organizer gwe sina gwenda bya tana kuyingira mu bya bayimbi sina yingira mu bayimbi na inshallah oyina yesubi esubi weriri okubanga tabayimbi kastobera ne company ngeri event ngeke kigambo event toyina ngeri joyinza kwewala bayimbi singa okusobola okuba n'obusobozi obusobola okubaleta soka nayo maso kijja kuba kijja kusoboka twongeremu esaala exactly mulimu kimulala guliwo saawa eno omulimu nga bwe nkugambye essaawa zino nsinga concentrating ku events photography videography so ebintu bimeka ebintu bisatu anyway gwe wena Munnayuganda atulaba omwami ono akanamba akasomye nesina kawulya ndowooza ngenda kasoma bulungi nnyo kayitewo abagala okutandika okubanga ate mulambula kawano mu UAE kubanga tubana stress nyingi zenga bondaba waneno sewangayo olunaku nti luno ndi ndambudde ngenze ko wano ate kizibu nnyo namuntu kutambula mu n'onyumirwa nga bwe twabeeranga ku ssomero ne mugendako mu trips ne mulaga wane munyumirwa so kasinde ffe tukakolerera ffe tumenyeka at the end of the day kuba kuva mulamu wensi naye nga tugenze naki ku mitima gyaffe osanyuseemuuko onyumiddwamuuko so gwe naatulaba ga mukwano gwo sharinga link eno omukulu nagenda kubateako enamba ey'essimu bagala kutambulamuuko so gw'omwebuuzako nemanya kaseera kikyategese nobeera nga ayina weegattako ne mutambulamuuko abaana mmwe ne mutambulamuuko nammwe ne mumulema kubeera buli kadde mama naafuka mama buli kadde n'obeoliddawo wulya maloboozi ga mama mu kutu okitegeera so tambuleko ogenda okudda ewaka ngwena kyonyumya naliko mu Dubai mu UAE ne naliko oli mu kiyumba okuva omwaka ogusooka n'oguddako oba oli mu security oba oli wabweru naye ka off kabeerawo just nolaba nga tekinyuma oba tolina wakulagako de Uganda ngwena kyonyumya naliko e Dubai naliko mu UAE nagendako wano natuuka wali mujja kutuuka eyo abazzukulu bababuuze mama nali aliko mu UAE naye kiki walabayo kiki no wakiraba kiri wakiranga none kyokola ki kyonyumya so menga shwa nti ensi yonna gy'obeera olimu berako obufu obw'ebijjukizo bwo bokyalirako ogenda okutuuka eringa n'oba bakuwadde interview ng'obogeza ku interview osobola okunyumya nti munange naliko eno kyonna kiraba ne tugenda eno waaliyo kiri so omukulu ono mumulabiranga ddala enamba y'essimu kaagisome n'ebya video abitegeera ebya photography abitegeera so olina akantu koyogedde n'ogamba nti osobola okugenda mu nsi n'ovaayo nga tolina kyolaga nti naliko wano nalabako kino bakubuuza mu UAE katugeze ng'okolera Abu Dhabi wagenda mu UAE ndaga ku kifaananyi ky'ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna watambula kuva Abu Dhabi kujja Dubai okitegeera ng'ekifaananyi mazima tokirina nekyalanga to be honest nga bakugambye nti wali olabyeko kazimbe kaneeno anojja kukola ki kuba kati abantu abasinga olaga n'agamba nti nga kalegeri kana akazimbe kano kakika Burj Khalifa naye ng'ate ejjukira nti Burj Khalifa aliwo ne gana amazzi agakola ki agazina nti watuuseewo tokola ki tomanye ebintu bibeerawo ebyenjawulo so nga twakaseera ne mugenda wali ku kizimbe kwenyininyini gali amazzi ne bataako music gazinyako ki ku music so abalabako bino kalengerera eno olajja kubuuza otuusa ku Burj Khalifa nti natuukayo kiki walabayo nalaba kazimbe so simbi sikazimbe kwa keekakola ki keekali waliwo ebintu ebikeetoodde ebikola ki ebinyuma kakati mu Dubai tona mu batambuzaako noga kati tugenda ku Burj Khalifa otuvaawo tulage wali otuvaawo tudde wali nkozeeko wano mu Dubai pisi zeyisizeemu esooka nategekako nga bwe nkugambye Almamza Sports Day Out hata naye eri mu Dubai hata kiri mu Dubai it's Dubai kiri mu Dubai kubanga Dubai naye etambula paka ku border eyagundi ya Oman so kiri mu Dubai eyo nayo njibalanga nga Dubai nkola boat cruise oba boat yacht parties ne boat cruise ojikola abatu najogerako eyo najikola kati recently najikola ng'onaku z'omwezi 24 December yali very successful actually ndowooza event ekyasinze okubeera successful mu period eyo eya end of year abantu bakola amaato wano ne bakola amaato ne gaflapping abantu ne bagaana organization ngeri very poor ntambuza abantu okuva ku union nga batambulira mu basi paka ku Dubai haba ne balinnya amaato ne tukomawo ne balya ne banywa ne bakuba omuziki ba DJ kwebali buli kimu ne kiba nga kiri very successful so eyo nayo emu ku events zange zenkola nga bwe nkugambye okujjako n'okutegeka birthday parties ez'abaana
kale obeza abantu tuwe namba oyo yenna ayina enamba nkuna ng'ategedde bulungi ebibuuzo naye kubibuuza nga kuweereza directly. Yes, enamba eri 0552 90 4979 eyo Uganda ya wano jiddemu nga kuliko gundi kodi plus 971 552 90 4979 yeyo kataata yes ekubwako yeyo kekubwako ne WhatsApp kati awo kiba kimala jiddemu mundi gumu ogusembayo then otuwe n'akaterekeka ngako kwe kali ku mutima eri 0 tuggalewo 0552 plus eri plus 971 552 90 4979 obuzibu nga bunajja nga bakugamba giteeke mu Luganda anyway akatalekeka mbadde sina kunyumiza kubanga Abu Dhabi gye tugenda okugenda eriyo ebifo ebyenjawulo bye tugenda okulambula so just mbagambyeko Sheikh Zayed Grand Mosque naye tugenda kulambula Ferrari World bagiyita Yas Island Yas Island mu ebifo bingi nnyo ebyokulambula naye tugenda concentratinga ku Ferrari World tugenda kulambula Presidential Palace ogenda kufuna omukisa ogulaba ku Presidential Palace Emirates Palace tugenda mu Abu Dhabi Mall okitegeera wetuva mu Abu Dhabi Mall tugenda kulambula bagiyita anyway njerabidde naye nga nja kubangi bagamba so tugenda kulambula ne kugundi tugenda ne ku beach yes tugenda ku beach gye tugenda okukiggalira nakanja genda yes ku beach gye tugenda okukiggalira tugenda kulambula ebifo bingi nnyo kale era tugenda kubeera mbakakasa mugenda kuba basanyufu ate nga ku kasende ddira mu 10 kyokka ogenda kuba onyumirwa ebintu ebyo byonna nga kuliko n'emmere okitegeera yes nyabo kale so kuleka mpozi gwe nalaba ngo inayo ekibuzo kyonna enamba y'essimu omukulu agituwadde nateera obo mwetaaga nange osobola okujja mu simu yange osobola okujja inbox yange mbadde ndi ku ssaawa yakubanga ate nsiibula abatulaba naye nina akantu kenneerabiddemu kondowooza kubanga buli muntu agenda kutandika ekintu aba alina kwalabidde oba n'omuntu amuinspirinze okutandika ekintu ekyo ebintu bino bya events organizing obitandikira wa obitandika otya idea ogijja wa tumaliriza seconds ngana okay nga womanyi wenamala okuconnectinga nasookera mu photography ne videography naye nga womanyi wenatambulanga nga nsinkana abantu ab'enjawulo nzija ku union nsanga abaana bavudde mu biyumba byabwe ba house manager abaana bavuddeyo gye bahasolingira alina day off n'agimala ku union olunaku lulamba ng'atudde mu musana talina wakulaga talina oba oluusi akasente nga ekirozo kyavaawo kati bwe sinkana abaana 3 4 5 bonna batudde ku union tebalina kyakukola olunaku balumaliddaawo nekikuwa ekyokukola nekimpa ekyokuyiga neŋŋamba ddala abantu bano singa mbakonvinsi nze abantu bano bayinza okuba tebalinaorganizinga nembaweza mu bifo ebyenjawulo singa mba coordinatinze nembakwasaganya sisobola kubakolamu omulimu nabo ne bava mu Dubai nga balina kye banyumya oli mutuufu so bwe mbasanga nenzija nfuna idea eyo nenzigulawo page yange nenzigulawo WhatsApp group nga nzija nenkonvinsinga abantu nembagatta mu group so bwe mbanga nkola ebintu byange organization zange zonna nzikolera mu group ne ku social media platforms bwento bwe nfuna idea esobola okutandika okuorganizinga events ezo locally wano nga nyamba abo sikuyamba nga kikolanga business naye n'okusobola okusolvinga eyo problem ya boredom oli mutuufu erimu ba house manager erimu ba hustler bona abali mu Dubai kyokka nga afulumya afunyeka off n'asigala nga alenga tafunye na off anyway buli mulimu ogubeera mu challenges nga tumaliriza still nawo nkwalira kikano zanga 20 kusomozebwa kikusisinkanye mu kintu kino ebyokusomooza bibaawo nga buli mulimu gwonna naye ndowooza challenge gye nsinza okufuna esooka eya
late coming. Late coming omuntu aba yasasula dda ssente ze already nga waliwo n'omulala akugamba nzijja okitegeera nga akugamba nzijja naye ng'akyali waka ndi mu metro naye ng'akyali waka n'omulinde dakika 15 20 jukira abala baatuuse dda batuuzizza ate olina kumuleka ate obuulira toyagala kumuleka omu yasasula waliwo client wange omu yasasulira abantu nga 8 naye nga bakalabikako bali bameka bana alinda bameka babiri so challenge ye baamu naye tugezaako coordinate muteekawo obudde obw'okusimbulyako ne mugamba exactly kati ngeno tugenda kusimbula essaawa 2 okitegeera so eyo challenge emu naye nga tugezaako solvinga osuubira kugisolovinga otya ogiwadde magezi solving engeri gengeramu kikola nzigulawo ka group ka section akalala ka group buli muntu asasudde ne tubanga buli kintu kyonna information yonna ya tujeweera omwo bana abasigadde abalala bajja okugamba nzija kumakya nteekawo essalira ly'obudde nti kasaziwera ssaawa 3 ng'olitatusangawo nga tugenze tutunyiigira yes so ngezaako kusolovinga bwe ntyo embeera eyo challenge endala ndowooza ya disappointment zenfuna mu service providers for example nga omanyi tosobola kukola buli kimu sisobola kubeera videographer nze photographer nga bwe gwendi mobilizinga abantu nze mobilizinga nze ngendo okufumba emmere gye bagenda okulya ebyo no batosobola kubikola waliko olunaku lumu lwena hiring omuntu okunfumbira emmere nga omanyi abannayuganda oyagala hiring omuntu agenda okukuyambako nga muntu oconnectinga naye ahasolinga nga bwe nkugambye nahasolinga I hustled a lot ku street kati oyagala okuwa omuntu oyo ahasolinga ku street omugamba osobola okunfumbira piraawo bwati ne bwati nonterako ebifi by'ennyama bwe biti n'onfumbira baka biryani oba n'onfumbira ki okitegeera nenjagala okuwa abo abaana bannayuganda abahasolinga emirimu disappointment gye nafuna omwana nagenda nemuwa omulimu nemusikiriyalinga sente buli kimu omwana bwakeera kumakya eyo story nagiwulira after nga wayise ndowooza nga n'omwezi mulamba nga event yewedde nga baŋŋamba yafumba emmere eya event yange n'afuna abantu abagigula ku makya ne bagimalawo n'addamu okufumba emmere endala gy'agenda okunsappulayinga ku event naye ne bagirya emmere eyo mu process y'okugifumba jjukira yali apakuka to the extent nti yakola ebitaatuukirira kyovolaba ngiretedde mu challenge yakola ebitaatuukirira ngenda okusupplyinga emmere amazima ga Katonda buli muntu yagiteekangamu fooko n'agisuula naye nga kiki kubanga twali tukoze arrangement era mu butuufu n'omuwala oyo yazuukuka mu kiro neŋŋamba kituuka kitya ssaawa 4 eyazuukuse essaawa kumpi 10 ez'ekiro ng'emmere tennajja wano so amawulire ngafuna luvannyuma nti emmere yagitunda n'afumba n'agenda n'agula endala n'afumba yali amugambye omuceere guno yaleeta gwa yero gwa binzaali so eyo disappointment yankola bubi naye nga tugezaako okuimprovinga nga bwe tukozesa genuine companies kati recently twakozesa Mpombo restaurant ku boti yaki ng'emmere eri very successful era abantu baginyumirwa nnyo Mpombo African Restaurant eri wali eri ku Montreal Hotel Flohem kweziri nga teba disappointing abantu abampombo anyway ebyokwogerako byo bingi nnyo naye olwakadde mutukkirize n'olulala mukulu nja musanke mu field z'ejjayiribira ate embeere nga atera yongera okwogerako nammwe guno sigwe kugenda okusimba nga nakubadde gwe gusoose atakumira mpeera bannange obulango bwange bwonna buli ku TikTok yange bagita Rovin Media genda ku TikTok ojja kusanga details zonna ezikwatagana ku events zange zonna promotion zinzikolera mu WhatsApp group nenzikolera ku Facebook Rovin Media nenzikolera ku TikTok Rovin Media bwoba oyagala okunsakingako okunfollowinga genda ku TikTok tekemu Rovin Media ojja kubola ba details zonna ne arrangement yonna eza Abu Dhabi tour. Thank you very much. Musigadde nze Rovin Media, Rovin Events, Rovin Photographer, Rovin videographer na buli kimu kyonna kyoyagala okumpita
Kiri gy'oli. Thank you very much.